Ekitongole kya poliisi ekiwenja abazigwe kya Flying Squad kiweereddwa obuvunaanyizibwa bw'okuyigga abantu abatemudde Dr. Godfrey Ssalongo Kato wamu n'omusirikale wa poliisi Auleti Simon Peter n'okulumya abantu abalala wamu n'okubba emmundu e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Emilian Kayima, waliwo abantu babiri abaakwatiddwa nga kigambibwa balina kye bamanyi ku butemu buno. Be twakutte basajja, bakyali basajja babiri. Buli alina kyamanyi ku bantu abo. Emmundu zaffe zikyali mu mikono mikyamu. Mututemyeko tusobole okuba nti tuzinunula nga bukyali. Abantu abakyamu bamanyi okweyambisa ebiseera eby'eggandaalo okukola effujjo. Wabula poliisi erabudde abantu bonna okusala amagezi amalala kubanga baayungudde edda abawanvu n'abampi okukuuma emirembe. Kyokka poliisi erabudde abantu abagenda okusanyuka okubeera obulindaala kubanga ebikolwa eby'ekitujju bikyaliwo mu ggwanga. Okusanyuka kya buntu bulamu. Bwe basanyuka ate oluusi ne bakyamuka, tubasaba ebidduka babitambuze bulungi. Baba bagenza okusanyuka ewaka baleke nga nnungi kubanga abaana bangi bali mu luwummula. Oyinza okusanga nga ate obaleseeyo waka n'osanga enju bagiteekedde omuliro oba waliyo omukozi w'ebyambyone awambye omwana wo. Mu kiseera kye kimu addumira poliisi ya Old Kampala Muhammad Kirumira agamba nti abantu bonna abategese ebivulu nga tebalina lukusa balina okukimanya nti tekigenda kukkirizibwa. Ebifo byonna byasazeewo kutuuza abantu nga tebyafunye kutegeeza poliisi ku bukuumi. Tugenda kubikalubirizaamu. Singa asanga nti ekifo ky'olimu wenanyini kibaala wenanyini garden tewasabye security otuuziza abantu basukka mu 100 tewali nteekateeka nnuŋŋamu nja kukalubiriza kubanga tomanyi kigendererwa kyo. We tujjidde ku mpewo ng'abantu batandise dda okudigida. Grace Nantale Kakooza, Ekak Ronald, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.